mu buweereza buno gwe mwaka gwange ogwana. Mu mwaka 1982 nayitibwa okugenda okusoma obwawule. Nali musajja musaveya era nziri musajja mupunta. Emisomo gyange nasoma gwa kupunta ttaka. Kaakati nno eyo mu nsiko Mukama gye yampita n'aŋŋamba jangu ompeereze. Nenvaayo ne mbulira enjiri kaakati emyaka 40. Naye nga neebaza Katonda nti ennaku z'omwezi ali 6 nga January omwaka gwa 1977 nga nakamala senior 4 Mukama n'andokola. Kati ngenda okuyingira obusaveya nga ndi mulokole. Kakati Mukama agenda okumpita ng'alina omulimu gwakoze mu nze. Naye ngera bwe tubagamba abazadde timanyiza omwana ekkubo lyagwanidde okutambuliramu ng'akyali muto ti ne bw'alibanga akadde etalirivaamu n'akatono. Taata wange yali mwawule, yali mukulu wa ttwale era ettwale ly'Ebugerere yalitwalanga. Akati nze nali last born we mu kiseera ekyo tulina maama waffe Samaria tufaako naye twafuna baganda bange ate abato bange abalala. Naye nga nze nali Omugalanda kye baba batuuma Ssebagala era n'oli kyava abeera Nabagala. Okuva mu myaka egyo Mukama n'atandika ng'abazadde baffe baatulera. Naye bwe natuuka okuvubuka, bwe nali nga nkyali muto nga ntandise okubitegeera ne ŋŋamba nti nze sigenda kubeera mwawule era abeeka baali bakimanyi. Nze naweranga sigenda kubeera mwawule. Taata yali musomesa n'alyoka afuuka omwawule. Baganda bawe bonna nga basomesa ne bannyinaze. Ne ŋŋamba bano bagenda kufuuka baawule bano ate nze obwawule nga sibwagala. Olw'ensonga nti taata olw'obwa yali ku lwatwale ng'ava e Galiraaya n'atuukira ddala eno ku Nayiro ate eno ne Kasawo nga naye bamutwaliramu. Kakati nga bw'ava awaka okuddamu okumulaba tulwawo. Ate bw'akomawo awaka asangawo abantu bangi kwe waliwo ajja ne bamugamba yagenda Galiraaya naye tetumanyi waanaakomerawo kuba baavuganga bugaali. Ate ng'alina okugenda ng'alambula Abakristaayo. Kaakati agenda okukomawo waka ono eyajjanga naye atambudde lugendo kamulindire ddala awaka ne tubeeranga n'abantu bangi. Kaakati ne neetamu obwawule ne ngamba sigenda kubeera mwawule. Era nze bwe nakula abaganda bange bafuuse abasawo abasomesa ne mbagamba bano nno basoose busomesa bagoberera taata bagenda kufuuka baawule. Nze ne ŋŋaana n'obusomesa newakubadde nabusoma ate oluvannyuma nabusoma ndi mwawule. Naye ne ŋŋamba nti nze sijja kubusoma okugenda mu busaveya kuba nanyumirwanga nnyo okubala. Kaakati nno naye Mukama alina engeri gy'akwata ku baana. Njagala kusooka kubategeeza abazadde abaliwo mufeeyo ku baana bammwe. Togayaalira mwana wo newakubadde embeera kakati etaamye ng'abaana bingi ebibawugula naye ako k'omuteekamu kamuyamba. Kuba nze senga tebaakanteekamu oba oliawo n'alibadde ŋŋenze saalibadde kyendi. Naye bwe mmala okulokoka Mukama n'alyoka akomyawo n'atuuka okumpita okuva mu busave okudda mu bwawule. Tekyali kigambo kyangu nnyo kubanga bwe navaayo banange banvuma nnyo ne banga naye gwe oli musiru olinga tamanyi ngero nti oli mwavu ng'emmese y'ekkanisa mu kkanisa ogenda kulyamu ki. Naye olunyi lwali lwa Matayo 6:33 olwaŋŋamba nti sooka onoonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe ebirala byonna birikwongerwako. Olunyi olwo bwe nalusoma nalaba nga Katonda yennyini ayogera naye nga mumagamaga simulaba. Naye naye Mukama gw'ogamba n'ebiddamu n'ebisoma mu Luzungu mu Luganda ne mu Luzungu mu Luganda n'ampulira Katonda yayogera ne ngamba kagenda ensoma obwawule. N'ensoma obwawule era ne batwawula nagenda mu 82. Kaakati nze nali omwawule eyasemberayo ddala
okwawulibwa Bishop Danstan Nsubuga kubanga mu 84 abagenda okuwumula yawumula 85 febe yasembayo ate nze bwe yasemberayo ddala okwawula akati samanya nti no yakasukira omulagiro gwe nange nfuuka omulabirizi ate mwezija Mukono nga tumaze okufuna obulabizi bw'Emukono tuvudde mu Mukono area nze mwawule Bishop Nkoyo gwe yasitandikirako okussa olukoba njagala kwebaza amaaso gange Bishop Matovu kubanga yali ankuuma ng'ankuumira no ku remote ate essimu tezaaliwo mu biseera ebyo ng'ali bukoba nze nga ndina amataba neekolera byange naye nga ndi mwawule ate nga siwasanga kaakati nakkiriza ne banjawula mu mwaka gumu gwokka so nga abadikoni bamalako emyaka 2 bye bamugamba yabimanyi okurisikinga okuwaayo omuvubuka atanaba nakuwasa okwawulibwa mu mwaka ogumu ne bamubuuza oba yamwetegereza naga nze namwetegereza sebwe bali kubeera na liiso juki kakati ne banjawula nze musumba yasookerako ddala Bishop Nkoyo gwe yassa olukuba mu kiseera ekyo nali mukulu w'abavubuka nze nkulira eby'ettaka ate nga nze nkulira n'ebya community based rehabilitation ate nga nina n'obusumba so nali mukulu mulabirizi kubanga abasitaafu baali tebannawera bangi byonna nga nebaza Katonda ng'otudde wano ow'ekisowera n'omugenyi n'olaba obwaguga bw'ekkanisa eno abalina order of service ojja kulaba kwegamba nsuubira ne Katonda okutuula kwaffe wano musanyufu kubanga alaba enkulaakulana nga Katonda bw'agiraba. Njagala okwebaza ennyo bannamukono mutukoze bulungi kubanga tubadde ne program eya church planting and restructuring sebo wekitibwa omwanika wa Buganda mu bulabizi buno mu bbanga lino tutandise tuplantiza amakanisa amapya agasukka 300 ate nga bwetwogera amakanisa amapya manene makanisa malungi jo twali Buvuma ebuvuma eyo nga ekizinga kyayo we natandikira mu 2010 amakanisa gonna agali gatandise gonna gazikira kakati era kyamali olusi 5 nangamba naye mulabirizo zeeno naye amakanisa go eno tetukyalabayo kanisa zammwe nangamba mulina okulaba nga mutuyamba ku baana b'oku kizinga kino abaana bafune eddiini kakati nno yansoomooza n'ebigambo ebirala bingi era jjo nali mugamba nti yankola bulungi naye yankola bubi gamba navaayo ng'omutima gwange gukutuse noonya wentandikira ne wenakoma nga wazibu nnyo naye nebaza Katonda nti twagenze okuvaayo omwaka guno ogutuukidde nga tulina obusumba 2 Obukome tulinayo obusumba ne Buvuma tulinayo obusumba Ekome katunayo kanisa esukka mu wenakoma okumanyira nga ziri 17 twebaza Katonda n'obusumba twabugulawo we twagendera nabadde ntegeeza ab'Ekome omulundi gwasooka egimu ku mikolo gye bantera mu program kwe kugulawo ekkanisa ennyumba y'omu ku batuuze nave eno nga ndowooza okusanga obuyumba obuli awo obuwedde emirimu ne tugenda naye nga n'ekkubo lye tugende tuyitamu okugenda ku nnyumba gye tugenda okugulawo twetunulako ffenna tugenda okutuuka awo nga sijjukira bulungi oba bulooka zaali njoki naye ennyumba yali ya bulooka nga bagisibizza ttaka kaakati nga bagita y'amabaati naye nga noona woyita busiisira bwereere kati eya bulooka esibisibwa ettaka ye yali ey'omugagga ow'ekitiibwa ku kizinga naye ngigula ekifaananyi ekyo nina okukijjayo okukifuna n'atuuka ali ne ngamba eno ekkanisa gye babitidde okugulawo naye nga kuliko akazindalo buno obuzindalo baana
nga kanene gakuba ku kizinga kyonna kugulawo ekkanisa. Omulabirizi azze okugulawo ennyumba ku kizinga ng'ogitunuulira n'ogamba eno gye nzikuddewo era ng'ogiraba gye baayitira omwawe weewunya n'okwewa. Naye nga yeesingako ku kizinga mu kitundu ekyo we twali nga ennyumba eya bulooka. Kyokka olwaleero twebaza Katonda tuwaliyo ne presidential lodge RDC gyali bwe baatuwa disitulikiti y'Ebuvuma bannange kati akasisira okasanga ku myalo naye ng'ekifo kikulaakulanye nnyo. Naffe twebaza Katonda Ebuvuma wokka tulinawo amakanisa agasukka 30 agatandikiddwayo. Actually ntwabiddeyo nga ziri 51 kanisa 51 eziri ku kizinga ekyo eky'Ebuvuma n'obusumba n'ekkanisa ennene ennyo ey'obusumba gye tuzimbyeyo. So njagala kwebaza bannange, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Olaba bwe twabeereddeyo ne tugattayo n'abagole 3. Eno gye ngenda okuwummuzibwa ennamakombukoba obutanakifumaawo obutanamaliri wenamaliiri obutanakifumaawo olwoyita mu byala amatendo twadde mutwe nekoyedde njodde malwa n'otuuka ennamakomu. Kale ndi musanyufu nnyo okuba nammwe olwaleero. Tuzze wano okujaguza era kyamakulu okujaguza buli bw'oba nekyotuuseeko. Mirundi mingi ngamba bannange nti eri okukaddiwa katala toyinza ganafuuka wa myaka 65 myaka 8 naye ate okukula oba osazeewo obusazi. Waliwo enjawulo between growing old and growing up. Era neŋŋamba omwana nga yasemba mu kibiina nawedde emyaka 8 n'omukolera pate ojaguza ki? Kukaddiwa naye tojaguza kukula. Naye tuli wano nze ng'eyasoma ebyenkulaakulana ebyensimbi ng'omuwanika wa Buganda era atwala n'ebyokukulaakulanya abantu ba Beene nga ndi musanyufu tujaguza ensonga eya nnamaddala kubanga kitaffe mu Katonda ne maama batukozemu omulimu, bakoledde obulabirizi, bakoledde abantu ba Katonda. Okujaguza kwa kulina amakulu mangi. Bantu bangi nyo tumalako obuweereza kubanga emyaka giweddeko naye nga tewaliiwo kinsobola kwogerwako. Naye okujaguza kutukola kwa nsonga Bishop ne maama. Akatabo kano balisobola kasoma tubadde mu kkanisa kubanga wenkafunidde ng'ate Bishop abuulira ate nga nebyabulira biwooma nekasa ku bbali. Naye olw'obudde muzikirize mbabulire lwaki tulina nnyo okujagulizaako kitaffe mu Katonda ne maama olw'obuweereza bwabwe. Nze nga nva mu Kyaggwe omulimu gw'okoze mu masomero g'ekkanisa muyitirivu. Era nali ngamba bannange awo waliwo kateeta awo era ow'ekitiibwa nja kuluma kkutu. Waliwo essomero batere kateeta awo, waliwo ekereziya nnungi nnyo naye Kateete Private School mbi nnyo. Kanasooka kulowooza nno ya Church of Uganda naye ngenda kulumba Bishop tubalete n'akasomero kano bwe kati. Naye ositudde omutindo gwa
byenjigiriza mu bulabirizi buno mu ngeri y'ettendo eri practical ate enyumizaamu kwebaza nnyo n'oteekayo n'ebintu ku bizinga ebizinga nga wazibu buli kitongole kiva mu bizinga ffe ng'Obwakabaka yesinga Mukenenya Katikkiro yagenda n'abeera esese kumala wiiki namba lwanyisaki Mukenenya naye tweyanziza nnyo wasanga eddwaliro ly'empita Namirembe bategeeza nti Church of Uganda Mukono hospital yali health center olese eddwaliro ery'omulembe webali nnyo webalire ddala buli musumba alunda embizzi eyalugenda kukola factory eya sausage otuddeyo abantu kwekolamu omulimu webale kulaakulanya abantu nade mbuuzako omukristaayo omu gwe sijja kubuulira nga mubuuza Bishop Ssebagala alaga musajja atukozeemu omulimu ye nga kuyita architect tumanye is an architect azimbye buli wamu naye atuzimbye emyaka gye 12 webale kuzimba ate ng'ozimba ebintu by'ensonga webale nnyo webale ddala naye mu byonna kyenjagala okwebaza kyenkwegombako tulowooza nnyo nti abanatujja wabi bajja kubabunaayira enkolayo eya piko erimu nti buli muntu wano ali wano n'oli omwana eyayimbye owa nasari alina omugaso bw'atasonda nsimbi yenyigiramu bw'atenyigiramu omukolamu omulimu nti ebintu byonna ebikoleddwa mu bulabirizi muno temulimu bakyeruppe bakuwadde ensimbi ozinye mu bantu ero nsi omukulu okulaga nti nga twekozeemu omulimu nga twerwanyeeko tusobola okutuuka ku ntikko bwe bubaka bwe tuwa abantu baffe mu Buganda terejja kuzimbira kabuyonjo kuba tagenda gifulumamu gwe nanyini nsonga eyo simba emmwanyi okole ki waayo sente tuzimba akasooli okole ki ye Mukama akole ki webale nnyo webale ddala kumakuma abantu Mukama bye yakuwa okulembera n'obalagulamu omulimu era mu bukulembeze obwo otulaze bingi nnyo ebisoboka ate kisembayo webale kulaga bukulembeze omanyi bukulembeze olina okuba n'okwolesebwa omukulembeze alina kwolesebwa tagobererwa omulabirizi otandika bintu bitono tazimba buntu butono tatandika bintu bitono ndabye ku kava y'emmotoka ya Mulabirizi projects eziriko ne mukatabo nzirabye neŋŋamba weewaawo webale kuba nakwolesebwa webale kuba nakumalirivu kubanga wano wetuyimiridde eno lutikko bw'olaba abantu 13 kanisa mmeka esoza abantu 13 naye ate ng'omalivu eki weebuli abantu bawadde essuubi bawadde ekyokulabirako ku mitendera gyonna katupigireko ne maama okuba nti bwesiga Mukama ate abantu n'obakolamu omulimu abantu n'obawa omukisa osobola okugusa ebintu ebinene ate abantu betukoleramu emirimu bagagga bavundu nze ng'omwana kankiraba oluwalo lujja olwo olwatandikanga na bukadde 3 kati ne aleta luwalo lukka wansi wa bukadde 2 kubanga banoga emmwanyi batunda amatooke n'ebirala abantu bakozemu omulimu ekkanisa ya Mukama eno ejja kusalekwa era eggwe
ndi mukristaayo era nali ngamba Ssabagala naye bwe twabuukiranga omuntu w'emyaka anaba mukadde nnyo naye olwa sayansi n'obujjanjabi nina abanange benkola nabo b'emyaka 7 ng'ate balowooza ebintu bya myaka 10 maaso. Omuntu w'emyaka 65 ng'aba muto bulala ng'aba wa mugaso bulala kubanga eddagala weeriri n'omala ofuna obukugu bonna aye nodda ebbali. Ekyo kyaffe nno abagoberezi mu kkanisa twali kituddemu kuba tuseetulako ku 68 oba ku 7 kubanga ogenze okyali muto okusesetuka mu bukulembeze buno ne maama naye manyi nti wadde obudde mu buweereza buno ojja kusigala ng'oweereza yonna gy'onoogenda Mukama gy'anaakutuma. Mbaagaliza obulamu obulungi, mbaagaliza obuweereza obulungi. Kusaba oleme kulekerera oyo anaakusikira ogende mu maaso ng'oweereza. Era nsaba abantu ba Katonda ku mukulu mukadde waffe gwalese kano akasigaddewo akatono wadde kinene twali kaggusizza nga ntenvu ye Desemba tanakola ki n'agenda ddala okuseesetuka mu buweereza naye nawo newakoze eki wawedde. Tukimukolere ng'ekimu ku byo bye tumuwa agende awumule bulungi. Nange akanyuka kyaffe taba mutiitiizi nazze n'ekyange era kansabe omuwanika kimukwase